njagadde tutandikire ensonga eno ey'ebisiyaga tugikuta tugisiisiriza because tutya abazungu bano tujjako okutujjako obuyambi bwabwe. Abazungu bo wotagendera ku byawe woba tofugibwa abazungu nga tokkiriziganya nabo tokola kye baagala bakuyita dictator. We bayita Gaddafi, we bayita Laurent Gbagbo yali wa Ivory Coast era bamuwamba ne bamusibireeyo mu ICC ne bamuliirayo ebisiyaga eyo ne bakwata we bayisa Charles oba yafa Liberia. Kyamukisa mubi buli we bayingira n'olulimi lu dictatorship wabeerawo abalala mufa babawagira nti olwo ekitufu dictator kyamukisa mubi. Era naffe wano ekyogeddeko Muzeeyi Museveni yasayininga etteeka eryo lyayisibwa parliament mu 2014 ne bamala ne balitwala mu kooti. Interpretation yali ya constitutional court nti lyayisibwa nga tewalikola. Naye ate era ne kitulaga nti ne ba MP waliwo abantu panelists babiri bakyogeddeko batiyiwaayo nnyo obutabeera mu kuyisa tteeka nga lino eri sensitive. Bwekitufu yo kooti yatafuta neeraba nti baali tebawera. Ate ng'obuzibu bwe tulina buli nti parliament yaffe yayisa etteeka nti MP bw'alondewa ne waba tagenzeeyo afuna ssente zonna allowances afunanga abaddeyo nga Julius Babirye we yali yamala mu America emyaka 2.5 naye nga buli mwezi afunanga akola. So enkola eyo nebanga mbi. Kakati babazungu we bati kakati era abazungu batutega okubeera bamemba b'ensi gavumenti efuga ensi eya UN tulina kubeera nga tutambulira ku mulamwa gwa human rights. Bo balaba nti it is your right omusajja okufumbira omusajja munne oba okwegadanga ne musajja munne n'omukyala naye bw'atyo. Era kyakusaalira nakwejusa nti ebuzungu eyo waliwo ensi gye sigenda kwogera linnya nga waliyo political party y'abasiyazi LGBTQ political party erina ne bamemba ba parliament. Abantu bano balwanye nnyo okubeera nti bafafaaganya Africa. Semazinga gwe basinga okwagala okufafaaganya ye Semazinga wa Africa. Kuba Semazinga wa Africa ye Semazinga esinga okubeera n'abantu abaagala ennyo kukoopa eby'abazungu. Buli kimu ekiva ebuzungu ffe twegambira bwegambizi nti ekyo kirungi, ekyo kya nkulaakulana ddembe ly'obuntu nga tugenda nawe tutyo. Naye ate era kyakusaalirwa nti tulina church number the Church of Canterbury etwala ba Anglican mu UK yalangirira nti talina buzibu musajja kuwasibwa na musajja munne. Era abo nerangirira kanisa ezitwalibwa yo bawase. So ebintu ebyo byonna yo gavumenti yaffe yeerwanako. Si nti gavumenti ewagira ebisiyaga Samuel akyogeddeko ne Nabende Fazali. Gavumenti tewagira. Gavumenti eri ku nnono eya moto yaayo. For God and my country. Katonda agamba ki ku bisiyaga takkiriza tawagira. Era ffe nga bannaddiini kuba Uganda is a religious country tetukkiriza tetuwagira bisiyaga. Naye tulina okwegendereza tulina okubirwanyisa we tutya nga twegendereza abantu kuba tulina abantu abamu nga bali mu ffe babiwagira babyagala bakolagana n'abazungu ng'abo kuba balina ekintu kye babifunamu. Baana baffe abamu si bonna tetusobola gamba nti ebitongole byonna binakyewa NGOs naye some of the people in NGOs, some of them, not all of them, kati kiki ekituyamba kuyisa tteeka nga ligenda kubeera nga likwata oyo omu mu bangi akikola limukwate tukangavula oyo etteeka nga ligamba nti ono waanaakwatibwanga agenda kukangavulwanga.
era tulina okuddayo ku nnono zaffe. Robert Mugabe yatugamba nti ekitundu ekitalina nnono tekirina gye kiraga, tekiri ku mulamwa. Robert Mugabe omugenzi pulezidenti wa Zimbabwe. Bwe muba temulina nnono, kakati ffe ennono zaffe zigamba ki? Zoogera ki ku buwangwa obwebugisu, obwebugwere, obwebuganda? Obuwangwa bwaffe weesanga nti bwali butusomesa bulungi. Enneeyisa ng'eno ey'Abazungu, kuba eno nneeyisa y'Abazungu, mize z'Abazungu, tezitugasa singa tugoberera ennono zaffe. Nga Mugabe we yatugamba nti tubeere buli kitundu kibeere n'ennono zaakyo eza culture customs ekigoberera, ebintu bino twandibadde tusobola okubirwanyisa bulungi. Era wensinzirira okukubiriza ba cultural leaders okubeera nga babeera n'omulimu ogw'okubeera nga basomesa eggwanga, basomesa abantu. Kitandikira wansi. Bwe tukirekera Museveni tasobola kimala yekka, kuba abantu abasinga obungi bali wansi. Era abantu be bangi abo Museveni batatuukirira, naye buli omu famire ye Saamu mwebaziza, kuba amateeka gatadde ku famire ye gatulagira ddala nti famire ye erina omulamwa egenda kuvaamu ekiramu. Famire ya Saamu singa ffenna tubeeranga Saamu. N'ekirala ne tukwata obuwangwa bwaffe bugamba ki? Bugamba ki ku homosexuality, lesbianism? Bugamba butya? Omuganda wange Hassan alina kyayogeddeko nga kituufu. N'ekirala ekyokugamba nti amasomero ga boarding si gonna, awo ngenda kwawukanamuko naye tetukkiriza abaana baffe kubeera exposed anyhow. We should limit. Ekintu ekitalina limit kiba kya bulabe, kiba kya kabenje, kiba kibi nnyo. Tokkirizibwa kuwa omwana simu, kumuleka ku TV akozese nga bw'ayagala kuva ku makya paka lwaggulo. Because too much of anything is dangerous. Abazungu nedde bakigamba we batyo. So tulina okubeera ne limits, tulina okubeera ne control, tulina okubeera ne rules, the don'ts, tulina okubeera nazo ku baana baffe, ku kiki kye bakola. Kulwaki amateeka ge gagenda otuyamba? Abasiyazi bakozesa ssente, ate sebo batusinga ssente. Olaba basasula parliament, gavumenti gyesasula. Omuntu n'alowooza nti obeera mu parliament oba mulungi, obeera bulungi nnyo, era embeera eteredde, naye bamuwa ssente obutabeerayo nga bayisa tteeka. Nakkiriza n'atabeerayo, alye ssente zaabwe. Ate ekizibu kye tulina ekirala, bamemba ba parliament baffe bano abasinga bagenda weeru, balina trip ez'okugenda ebweru. Kumpi buli memba wa parliament buli kumpi kwota abeera ne liberty okubeera nga agendako mu US, agendako mu UK, agendako mu Balini, n'anyimirwa obulamu eyo bwe bayita obulamu. Lwaki tetusalako trips ezo ez'abantu bano okugenda ng'eyo? Bonoona na ssente za ggwanga zaweereere, mbu bagenda eyo. Bagendayo kukola ki? Tebakomawo na research, tebakomawo na kintu kya mugaso kye tubalabamu okuggyako okugenda eyo okwonoonekera eyo, ate ne bamala nga bakomawo. Ng'oyo gw'ogambye agamba nti tewabaawo buzibu musiyazi mukulu kukwatagana ne musiyazi mukulu munne, tunoonyeemu ono ayikiriza omwana omuto. Tolaba ekyo nga kya busiru nnyo, naye gye bali bangi nnyo, era walabyeko omu, naye ab'endowooza eyo bangi. Waliyo n'ab'amateeka nabo ssebo, bannamateeka abatwalibwa mu kibiina kyabwe ssebo, babadde bagamba okuyisa etteeka lino ery'ebisiyaga tekitugasa era tekituyamba. Olwedde tulina amateeka amalala mu penal code agapenalizing ebintu ng'ebyo. Nze ngamba ebyo abo balimba. Tuteekwa era tusaana kuyisa tteeka, tubeere n'etteeka nga eryenkomeredde nti omuntu we tunaakwatanga omusiyazi tumukubenga mpaka waanaafa, tumusibenga maisha afiire mu kkomera. Twetaaga etteeka eryo byamaanyi era eby'eddala tulyetaagira ddala. Komishala, etteeka eyo tunalireeta terigenda baleetera buzibu n'omwe aba gavumenti. Olwedde tulina obuzibu bungi n'abantu abatatwagala. Abazungu abo tosobola kubeera nti, tosobola kugamba nti toyinaako buzibu, toyina kamogo nabo. Newe tunaakola ki?
bajja kubeera nakebeekwasa. Ate ekirala obuyambi bwe tufuna mu bazungu n'ebizibu bye tubafunamu mu kutuleetera ebisiyazi kiki ekisinga obulungi? Wakiri basaleko obuyambi bwabwe tubeere baavu naye nga tuli balamu nga tulina omukisa nga Katonda tagenda tuleetera bizibu na bisiraani. Tobalaba abantu abo abazungu korona waabazze era akubaba okusinga eno newankubadde beefuula ne baagala naffe tufe ennyo okusinga ebizibu bye balina eyo bayingi newankubadde tebalina ntalo nga ffe ze tulina wano newankubadde bagagga naye sebo bali bubi okusinga naffe. Ate baganda bange abatumbudde omukutu Sigina FM omuzungu ayagala ekisiyaga mu Afrika okusinga wakyagala ebuzungu. Bakyagalira ddala kuba Afrika insi Afrika semazinga wa Afrika ye semazinga agenda osembayo kuwangaala ku nsi. Semazinga ezo zonna ezisigadde Asia, America, Europe, Austria zikendeera okusinzira mu bubaka bw'abageologists by 6 inches every year on every side. Na buli nsonda west, south, north, east it reduces by 6 inch. So baabala nti ekiseera kiri kutuuka naye Africa tekendeera. Ekiseera kirituuka nga ezaawo ensi ziweddewo nga zifuuse oceans baligendawo abajja mu Africa kyeba tebaagala bantu mu Africa kubeera bangi. Mbwe ekiseera ekyo wekirituuka abantu mu Africa babeere batono such that balibeerawo ne faasi gye bafuna. Kyova olaba baagala family planning n'amaanyi mu Africa bateekamu ne ssente. Baagala ekisiyaga n'amaanyi wano mu Africa. Baagala batufafaaganye, baagala covid waabazze Abafirika be babeera abafa. Era ffe tuliwo ku lwa Katonda. Kyova olaba tugamba nti ffe tugenda kukwata amateeka ga Katonda nga Saamu waagasomye, nga Qur'ani weegamba, nga Bayibuli weegamba. Wakiri tubeerewo ku lwa Katonda tuleme kubeerawo ku lw'abazungu kuba olwedde bo tebatwagala era tebatuwagira. N'ebyo byonna bye batuwa nga batulimbiriza nti batwagala biba byakututega butezi tetubifunamu kyamaanyi tumaliriza tufafaaganiddwa. Tweyanzege oyo no deputy RDC noza mukulu Sam temwaweereza muntu mu kyama. Mukozi. Mukozi. Okkiriza naawe? Mukozi. Omanyi? Era mumunyumirizaamu. Omukulu ono mbadde naye ebbanga liwanvu. Yabadde ajja ku radio wenkuba emukubye naye ng'ayingira ajja kwogerera NRM. Lunaku lumu twali kuwayayaako. Yava ebuddaka yajja n'akagaala avuga. Enkuba emukubye n'ayingira ku radio n'ayogerera NRM. Nga gundi mugenzi wali emera comrade akyaliwo nze wendi actually Professor Buliba Wachembanga wali actually twali ko opposition ngafeka naye yeka yali wa NRM nenga fana kyo nayogera akimu watenyeri ne bwali muganda ngajja n'abafafaganya yaja munkubange mukubye naye najja nayogera NRM. So muganda wange ne nawe byako naye nga kola ngomanyi nti kuzira musanvu 5-8-8-8 mpozi kalema ne 0-7-7-2-8-8 ne 0-7-5-2-8-8 tuyitiroko commissioner ina koyisawo. Mpangadde nnyo ne baganda bange bano era wali abantu abagamba abamu nti opposition mbi. Nze kulwange ndaba nti opposition erina omulamwa era batulengeza bingi nnyo. Era nze nzikiriza nti abantu bano ng'oggyeko ebyokubeera nti baba baagala kuwamba gavumenti naye oluusi boogera ebituufu. RDC katufule ku masimu.